Hasani we muting So Mumbeja Juli maliriza Mumbeja Juli maliriza mu butikitiki nga bubwo 10 maliriza tuweyo mulala kuba bano bonna baagala kuteesa maliriza ensonga Okay. Rahimu we muting. Rahimu Sula
we muting. So tukweyanziza mumbejja. Okay. Tweyanziza Sula we muting. Abakatweyungako program gye mulimu bagiyita essomero ly'omukwano. Tuli mu program gye bayita essomero ly'omukwano ne Kojampata ng'era yakatweyungako likinga followinga ato sharing. Bosanzeeko bawe follow ate nabo bakuwe follow back. Programu eno tuyigiramu ebintu bingi, tuyigiramu obukodyo bw'omukwano, tuyigiramu ebikolwa bitulina okukola okuwangala mu mukwano, biki byolina okukola kuba abantu bangi bakoze programu zino ez'abanoonya naye nga anoonya ne gobaze okunoonya siibategeke ate siibateeketeke. So tugenda kutandika programu ku Sunday, tugenda kuteekangawo programu ey'abanoonya naye nga basooka kuteekebwa na kutegekebwa. So ebintu tugenda kubanga tulina WhatsApp group ne tubeera ne Telegram. Moderator wange agenda kubanga abateekayo naye nga olunaku olw'enkya tugenda kuba okuyingirira obwerere kwaweddewo olunaku lwajjo. Mu Telegram eyo obeeramu n'ebyokuyiga, tubeeramu ne video enyinyonyole mu basenga ab'enjawulo ne bakojja, ne tubeeramu ne articles nga zoogera messages nga zoogera Luganda na Luzungu, ne tubeeramu ne audios butya bw'olina okukola okusobola okuwangaaza omuntu, okubeera n'omuntu mulaavu ne mulwoba mu bufumbo oba mu kwagala si ddogo. Waliwo ebintu ebirina okukolebwa, waliwo ebintu by'olina okukola okuwangaala ne muno omuntu oyo n'akwagala naye newonekuba obuwoowo ne munakola enjala mu abakyala nga waliwo ebintu by'otalina kukola. Ate kati abantu abamu mulimu ebintu bye mwewakana, nze sikyakola bintu ebyo. Twayogerako wano ku nkumbi, oli n'agamba enkumbi tezikyetaagisa, nze mbeera n'akatambaala kange buno obwa bulijjo obusangula entuuyo. Nedda, enkumbi zikyakola. Omusajja omala okwebaka naye waliwo kye bayita okumuyonja. Enkumbi eyo eba nnyonjo ate eba egonda. Ate oyinza n'okufuna otuzzi omuba nga mukikoledde waka, kujjako nga si waka, tomuyisaako mazzi gannyogoka enkumbi ng'ennyogoga, olina okufuna otuzzi otulimuuko akookya asobole okuyunga mangu, okujjako nga naawe oli mukyafu nga mwagala mmalize kalutu kamu ogende. So program bagiyita essomero ly'omukwano, tubeera nayo buli lunaku. Wemba sigikoze waliwo tiimu endala egikola buli saawa 4. Tubeera nayo ku page eno. Ne page endala gye tujja banjulira eya backup tujja kuba tugibagamba. So Kojampata followinga likinga n'abantu bosanzeeko obawe follow nabo bakuwe follow back. Era otunasuulamu omuntu wamufollowinze teyakufollowinze back ng'omutuleetera wano tumwogerako. Jacob Lovers omuzindaalo guliwo, oteeseza eddakiika 2 zokka. Abantu bano bonna Faruku nga sikulaba, nga sikulaba naawe jangu oteeseeko ku mulamwa guno. Jacob Lovers omuzindaalo gugwoteekako video oteese ku mulamwa gwa leero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Faruku teekako, sorry, Jacob Lovers teekako video tugende mu maaso, obudde bugenda. South Africa. Jacobo ulira bulungi, Jacobo ulira bulungi, tugamba kumatiza omukyala okumumatiza olina kuyingiza musekuzo ne guyingira munda oba kuba ku ngulungulu oba kuba mu nsonda. Mulimu abamu abaguyingiza munda n'akuba n'enduulu, nakano ajinzija nyweza, nakano ajikwata konzija ng'alinga agenda okufa.
bwe kityo bwe kirina okubeera. Ngamba kumumatiza si kumumazisa. Okumatiza it is a communication, mpuliziganya. Etya omukyala yenna omusajja ampuliriza tolina kuba dikiteeta nti gwe ozze just omwematize wekkaayo omuleke ng'ali awo asobola okulimala. So ekyo ekikolwa mulina okuba nga muli babiri ate omwami toli dikiteeta, omwami tolina kuba dikiteeta mu kikolwa ekyo, ate n'omukyala talina kuba dikiteeta mu kikolwa ekyo. Kitegeeza nti okumatira mwenna ne mumatira, si kumatira mukazi yekka nawe olina okumatira. Olina okumubuuza, maama malire wano oba tusigale nga tugenda mu maaso. Awaddeko okukama nti tumale nonga kati tukozeseyo eddakiika eno. Communication ebanga muwuliziganya kanonga kati nzija tujje oba ndindeko nti kakati lindako kati osobola okuvaamu amakatiiko n'osigazaawo akatwe munyumyaku mboozaawo emboozi omulindeko kati ojja mpulira nga foosi y'omukyala yeeyongedde ku mubiri. Kati nawe olwedde omusajja oba okimanyi nti kati eno foosi engeri gyakyuse omubiri gugumye agenda kumatira. So nga nziramu pointi wali kojjawo ogambe nange ekittabu ekiti si kusima munda tewali kiriyo, newano kungulu nawe tewali kiriwo. Ate bwokuba ennyinnyinyawo osobola mugasiya oba okumulumya. Kati ebiseera ebisinga olina okupima. Faruku we mutinge tugenda kuwa akatebe. Okay, thank you. Genda maaso Jacob. Tolina kubanga azina malaaya nti omalayo zizo. Amakkati n'amakkati awo makkati obanga bakaakabbe oyingira toyingira okunyumiza okunyonyogerako tekitwala na budde bulungi abeera mukaba mukaabi. Obeera awo oyingira toyingira okokoonya bwotyo eno omunyumiza bubwozi naye baddeeyo naye kino gaba communication okubisiza lutya naye nga n'abayinza okuba wabawo abalaba ttivi basobola obutamanya tikikula bawulira mboozi ekirimu kigenze kakati kino bawulira munyumya. So communication eyo kintu kikulu, ate n'okuwuliriza omukyala ekyo kintu kikulu. Nabwagamba nti saagala tosaawo mbeera lwaki toyagala, kubanga naawe ojja kujja nga trafiki ekutawaanyiza wumba ekusumbira ngamba ebisaagala naye tajja kukubuuza lwaki toyagala. Wabula omukyala alina eddembe okukubuuza lwaki toyagala nga munnayo ensonga eno neyo. N'omukyala amubuuza abadde toyagadde ensonga kitya nze bwe mbanga ŋŋenda mu nsonga wanga naakazevaamu banga nkolamu kati basse sibyagala. Kati mulina okuwulizigana. Tudawale nti kirungi nnyo okwagala mukwano gwo. Mukwano gwo kubanga ne mwakola ekibi olabamu ekirungi, naye atali mukwano gwo ne mwakola ekirungi olaba kibi nga bakibaako. Kati mukwano gwo genda mufuna otya? Kola ebyo ebimufuula okuba mukwano gwe naye akola ebyo by'okufuula mukwano gwo. So omukwano osobola okubizima n'okuba tekuli. Muyige abasajja okutona ku labo nababa tolina nnyo muwe ekintu ekiri unexpected. Nobana osobola kugula mpale bw'oyitako mumoolo naba akapale nga kamutuuka kagule kano kaleese kakalate katakutuuke wamanyi. Muyige okutona obulago abasajja tunemugamba nti waayo ebiri agule kwezo. So ebintu ebyo eddala ebyekirala ddala abasajja abateefaako batosobola kugula kiwoowo gula ennimu. Jacob omaliriza ogamba otya mu butikitiki bubwo butaano, maliriza tuweeyo omulala kuba abantu baagala kuteesa abalala. Omaliriza ogamba otya okumatiza omukyalo olina kukola ki? Okumatiza omukyalo olina kubanga mulina communication, okumumatiza nga muwuliziganya mwembi babiri nga mufuse mulina
kasanvu kimala kumazi kero tukalinga mulungi yatokukuta ku ssimu kiteekaawo tosaamuloka kiteekaawo neyite bamuloka ekyo kyokka okumatira tekiva mu kisenge mukka omuti gulina obaako n'emirambira ojagamba nti ogera amatiza omukyalo okuba nti teekaawo n'ebikola ebiraga nti okumatiza tukukuta ku ssimu togenda nayo mu kinaabiro ejjanga obuto okola tokola naye kojja asitandi kupya wano kyetunaako okubeerako. Okay. Kale tweyanzege oyo abadde banaye mutufollowing tugenda bafollowinga back era agenda okujja wano nga totufollowinza ojja kuba otukoze bubi naffe tugenda kufollowinga back. Pulogulaamu gy'olimu bagiyita essomero ly'omukwano wano sifa abasinga okumanya ate n'ekirala obwedda ndabako komenti ng'oli agamba nti olimba nedda wano tewali muntu alimba essomero ly'omukwano teririiyo buli omu alina engeri bw'amanya ebintu era bw'alina otunnyonnyola. So wobanga muntu alese suggestion togigamba nti nedda gwe tomanyi nedda kibi nnyo oba omumalamu amaanyi just olina kumuwa matu wonaaba otuusa akaseera akatematema naawe ogambe nti agundi wano oyogeddemuko bwoti naye ekintu kiri bwekiti ne bwekiti. So tubaaniriza mwena Get Ambassador simanyi wawooli naye nga tubaaniriza pulogulaamu bagiyita essomero ly'omukwano WhatsApp group weeri ne Telegram weeri naye okugiyingiramu okwabwerere kwakomye olunaku lwajjo kati okugiyingiramu ogenda kubanga owaayo akantu bye tugenda oyiga mu group eyo mugenda kubeeramu videos audios ne articles n'ebifaananyi ebyogera ebintu ebyenjawulo. So tuli wano kusoma tetusosola mu mawanga si bya bufuzi era kasi omuntu aleeta ebyobufuzi ng'oyo tumuwa akanyonyi oba tumuwa ki blackout nga tumusiibula. Wano tuyiga tusanyuka bwe tuyiga tusaagamu bwe tusige. To kirabo teekako video followinga bosanze ku butebe bonna bafollowinge bosanze ku butebe ate n'akawunti yako gyampaata ogifollowinge ate mutapinge screen Jacobo mfollowinga back ojja kuba ofunanga ka notification ne group weeri tugenda kubanga ensonga tuzikwasanya mutapinge screen banange ndaba esirise mutapinge screen ndaba esirise mutapinge screen buli omu asaba akatebe tugenda kamuwa ateese dakika 2 naye abamu kuba nti muwanvuwamuko naye twagala tukozese dakika zino 2. Madamu Kirabo tuli mu kuva mu line gwaddako Madamu Kirabo teekako video Madamu Kirabo teekako video oteese kansubire nti omulamu wagutegedde dda otherwise mwebale nnyo mwebalire ddala mwena kojja mpaata gegange. Madamu Kirabo tugenda kujjayo teekako video obudde tewali Madamu Kirabo teekako video bane nakakyogera emirundi emeka we mujjayo mba nkoze bubi musooke mumbuulire we mujjayo nkoze bubi tali tabulira okay tikatumujjeyo alabika ajja kudda buzzi kamala okuwaamuko Madamu Princess before nga sinaba kudda Hassan sooka obeeraawo ne Faruku ne Sheri sooka ndabeko Madamu Princess ono then mbaddire otherwise mu following musaba obutebe tugenda bubawa omulamwa gwa leero omukyalo okumumatiza olina kubuliza musekuzo mu kinu oba olina kuba ku ngulungulu oba olina kuba mu nsonda buli omu alina okumanya kwe okumanya kw'omulala togamba nti oyo alimba nedda. So buli omu tugenda muwa Princess tusanyisa okulabako mukwano omulamu ogutegedde bulungi wejjeyo mu unmute Princess oli okyali mu mute sooka wejjeyo tuli bulungi ogamba otya yenyama leero tugenda kikola naye yogerako nnyo mukwano yogerako nnyo tetukuwulira
VJ Kevo tusanyusa okukulabako. Princess soko lindeko. Princess lulimi ki lwowuliramu obulungi? Osobola kwogera Lusoga lwembe nkuwa oyogere oba onaayogera Luganda nkobera? Okay, it is okay. Yogera olulimi oba oyogera Luganda, it is okay. Ekiremi oteewa Olusoga wazira buzibu. VJ Kevo tusanyusa okukulabako. Princess abantu baliko bati bali kuwulira mu comment tibawulira tebawulira oli wansi. Princess nina kyenkubuuzaayo, oli mukyala mufumbo? Wetwogerera kati oli bweru oba oli mu maka ga mwami? Okay. Wali omatiddeko nga muli mu kikolwa si kumala naye okumatira? Bakikola batya? Bakukola batya okumatira?
Sebo Faruku lindako togenda Faruku lindako Princess amalize tukuwe ku muzindaalo otose oliokoddukereka Princess wunzika tuweko Faruku ayagala genda naye ateeseeko ku nsonga eno. Okay. Kale tweyanziza Princess. Okay. Tweyanziza Princess tweyanziza mukwano tu following. Faruku soko tekeko video Faruku kuba oyagala kudduka ate twetaaga nnyo ka message ko ojo katuwe Faruku tekako ka video ojo teseeko ku nsonga eziriwo oliokodduka emisinde. Program jolimba jite somero ly'omukwano omulamwa gwa leero tugamba nti omukyala okumumatiza olina kuyingiza mu sekuzo ne gugwera mu kinu gwonna, oba olina kuba ku ngulungulu, oba olina kuba nsonda, oba waliwo engeri endala. So Faruku omuzindaalo gugwo mu dakiika 2 tuwe ku ndowoozayo. Sikategeera ono sweet ziringa mpeke osoluka okatwalira mu mwagalwawo n'alyako kwegamba asiiba musanyufu ng'amanyi nti gy'obeera omulowooza. Eyo point esooka tugiibye. Abamu bakikwata nti bibeera by'abaana. Kojja tuyina akantu kano. Ono naye ki? Sweet. Ono naye sweet. Anyway, teriya mungulidde nti oba amanja oba nina bungi nasooke nkolewo nti kuba tuli mu kuyiga. Kojja olaba obuswiti obulimu. Obulabye nga bufaanana. Obuzibu oli mu nzikiza. Kati sinatuuka mu mbadde ngenda mukamba obudde buzibye n'ensalawo nsole bweru. Okay. Ndi mu loogi. Newakateekayo waati aba awulira naawe omulowoozaako waatabeera. Kojja kano kaki? Oba nako ka sweet kalinga ekereyazi oba chocolate. Ku bakyala abali kuno singa nkuleetera akantu kano ne woba ng'onyiiza ogenda kuyomba osobola okunyiga ekigambo kyonna ng'obadde tondaze nti ogenda kuyomba. Mutuwe bannaye mutubuulire webali mu comment awo. Kano kaki? Oba ka ekereyazi oba nako ka sweet oba ka chocolate. Nedda siina muti. Nedda siina muti yenna kati. Nedda. Sooka nembalaga nga nze ndi w'omunsika. Buno obuntu nali buguze nga ngenda ewaka. Kati olwatuuka ne bankubira essimu nga ndina okukomawo ndipulesinge munnange. Yafiiriddwa taata we kati mbasisola genda eri ng'ate naye munnange
ono naye chokoleti asooke kyuse kamera wentu ebyo byonna tubikola okwagala ffenna tubeere ekintu kimu. Anka omanyi nga omuntu osobola okugulira mukyalawo emmotoka naye nga wootali omuntu amuleetera akantu kano yasiiba n'emmotoka gy'olekamu fulutanka y'amafuta. Kituufu nnyo. Ffe nga ffe osobola okumuwa ekirabo kino tubadde tugenda mu Krismasi naye ffe tuli basiraamu. Eyo gundi wakati kakyaka akalimu wakati awo. Oba bwe buno bwe bakola ku mimwa simanyi. Ndega yo perfume. Hey. Osobola okumuwa ekirawo eno key holder mu bbanga lyakukuumya okumala omwaka. Buno obuntu bwongera mukyalawo okubeera omugiriikiriza. Mulimu key holder, mulimu gundi eri eyakalinga kasaawa naye okakozesa muzikiti ng'osaala ne perfume. Nsuubira nti ku bintu ebyo ekintu kye basinga okunyoomanga abasajja kyekino bamanyi nti ky'abaana ba myaka ebiri. Biskuiti. Era munda wakati mulimu chokoleti. Kimanyi nti newookassa n'omuwaako wooti asigala awulira mu mutima muli ng'akwagala. Ne waaba tabiridde n'obimukwasa wooti tabirye. Oba oguze biriwo mu bungi kuba togula kamu. Ati Kozerwa lwaki tuli ku live si byakwewaana naye nga kuba bungi. Ne waaba ayagala agamu. kati Faruku ebyo byonna tubitegedde naye kati omukyalo okumumatiza. Omukyala okumumatiza number 1. Muyiga abakyala. Olina okumanya mukyalawo feelings ze ziriwa. Waliwo omukyala alina feeling ku bbeere. Nga newomukwatawa naye nga tokozeeko ku bbeere wooti tamanya nti oli naye. Abakyala be muntu asobola okuwa n'omulya n'okoowa naye nga ye talina kyalabye kyafunyeemu era neyeebaka. Waliwo omukyala nga feelings ze ziri wansi mu bigere. Kyeva olaba bw'oba otandika omuzannyo ogwo gwetaagamu amasanyu obeere ng'omukwata buli bw'oyagala. Waliwo omukyala alina feelings mu matu. Olabya byetaagamu n'obuyonjo. Number 1 obuyonjo. Omuntu wo waba omweyonja tomwenyenyala kyangu n'okuyisa olulimi wano woti n'omuwulira ng'atandise okulaaja n'ayogera ebitakwatagana otuuse bw'ayagala. Tulekeraawo okuva eno ng'omukazi ngenda kuva eno mufumite mumatize. Okumatiza omukazi niwe ziba dakiika 2 ng'okola byayagala akumatira era neyeebaka n'akugamba mukwano zikaledeka neeba. N'oba ng'omwegayirira n'omugamba nti nze situuse ku ntinko nyamba nange ntuke lwaki. Bino bemugamba mbu okugwa ebbakuli oba olagalaavu ebintu ebimu ebyo bikolebwa abantu abatamanyi kunoonya mukazi mazzi ddali. Omukazi bw'oliwoozanya naye n'omukwata for example abakazi balina paati eri wakati w'abalongo wano wakati wano.
Madam Sherry we muting. Wamala okulaga nti ayidde kwatako nkola osobola okunkola kuti tandika okukajja wansi ng'oyambusawo oti ne waaba butu ajja kuyimba. Omukyala okulaga nti ayagala munda bwebeera kungulu awo ng'ozannyawo oti ajja kutandika okusika omugongo nga takuwulira ng'ayagala omuyingire era w'omulwisaawo nga waddalu akutuulako butuuzi ng'awulira afa. Bw'omaliriza mulekera ebyokufumita abakazi ng'abafumita ng'omuntu ali mu agenze mu nnyanja asogola ebyennyanja. No, mpola mpola bw'oti era sayidi eno gy'okoma okwekyusa lema kubeera faasimu. Teeka sayidi eno woti owulira bw'olaba nga takunyega banga akyusa banga adda wakati walemererwa n'odda sayidi eno mulaba nga atandisa akukwata kasita olaba nga okyusizza wantu n'akunyweza waati n'akukwatira awo gesooka olekaawo nyonyogera mpola mpola ojja kulaba nga akugamba nti weewo tojjaawo okulaga nti aba asiimye banga agijjayo ye kennyini ajja gikwata agizzeemu n'obusuulu nga mukambuze. Kati oyo mudakiika w'omulaba nga akugamba nti awo tojjaawo kojja lemezaawo mpola bwoti kasita olaba omukazi ng'atandise okusibira mu bigere waati manya atandise okunyumirwa era mu kaseera katono oba olaba ng'ali kumala. Abakyala tebeetaaga kubalemerako nnyo okumulya ssaawa namba mudakiika entono ezo aba yamaze dda era osobola n'okumulaba ng'akugamba nti katuwummulemu nja kwongera ekitegeeza yaba amaze. Yoyo omukazi gw'osanga ng'akusanze ne sisitawo mwogera naye nga tamanyi nti sisitawo n'atandika okulwana beba abeera n'ebbuba lingi. Naye bwe wova eno mbuka mufumita amatere tolina ngeri gy'omatiza omukazi. Omukazi naye omufumita okuva ssaawa zino paka ku makya naye nga tomanyi tomaze kumunoonya fiiringisize. Beba oba olaba nga okukozeseza n'akeera ku makya nga tasobola na kuyuwayo mazzi kunaaba nga wamuleese ebiwundu munda eyo. Naye lwakuba bazira abatasobola kugamba nti kye wamutuusizzaako kyamukosezza asigala afumba naye aba amanyi nti bwe mu mipiira toyina ky'omanyi. Bw'aligwa ku muntu amanyi okumunoonya mujja kulwana ewaka naye nga bwe tebakuwa omukyala buli wootuuka n'omunoonya mpola mpola n'omujja ye kennyini asobola n'okugamba nti leka nkolewo nti bw'aba ayagala kungulu ye yennyini agisikayo n'agizza kungulu w'ayagala awo oba omutandiiseeko kifiiriza. Weeriira omuntu wo atagenda kudduka muli empola mpola naye anyumirwe. Buli omukyala okumanya nti anyumiddwa atuuke nga takyakuwulira nti olina akasolo mwekali ng'akusika ayagala naawe ogwereyo awulira nga kwegamba obuwoomi omususseeko enviiri ze n'ayagala zikutulako. Omukyala akwata ekitanda waati ng'alaba nakyagenda kikutula. Zemanyi nti eyo y'ensibuko y'omukwano eyo by'osanga omukazi abadde ne bizinesi akola ki naye nga akusapootinga financial. Ate tulekeraawo kwagala nnyo okukosa abakazi. Omukazi abadde akola bizinesi ng'omumatiza mukwano mulemu okubagamba wakwana gundi bangambye oyagala gundi ogenda kumaliriza ng'omukazi oyo musindikidde omuntu oyo ng'ate mu bwongo yali tamuyinaamu interest yona ekwagala. Abakazi be bantu abakola ekintu okusinziirira ku nsonga eriwo. Ajja n'agamba nti kojja nti bakumpadda njagala olwaleero nkuwe ku bwereere era n'omuzina n'agenda nga talina nakyakugamba naye nga baawe yakubeerako buli ssaawa oyagala kojja oyagala kojja.
So bazasiina bintu bingi byengenda kwogera tusooke tuyige ate ekyokubiri kusaide y'abakyala nze nakyembagamba bw'omanya nti tewasika nga baawo amanyi mubayigirize eddagala weeriri eryokusika mukwate omukyala yenna olitakulimba nga waliwo gundi pulinsesi agambye basobola okuva wano ng'anyiize omukyala woba omumanyi bulungi embeera ze zonna ne waaba anyiiza atya omulimbalimba ate teri kwezera kusinga kunyuma ng'omuntu abadde anyiize kaddemu ako bakawulire omukyala wo ng'omumanyi abakyala balinga baana bano asobola okusiba engubu zonna ayongera agenda n'omugamba kino ate ogenda kale jankuwe babiri sikuyinaako buzibu buki muyiga okubba abakazi nga beebasiire awulirira mutulo mulimbola ng'awulira akantu katandise omunyonyogera gwe kasita owulira ng'etandise okukontola ng'ogibba ng'omanya naye eyagala owulira tomuyingira lumu genda inchi ku inchi ogenda okulaba akatwe kaggwereddeyo kati ogenda omuwulira nga yena atandise okusitula ekisambi ng'omanya ate ensolo ku kizibu gweri kubira ddala akyuke ng'awulira afa tulabe ekyewaanaanoba ekyakeera kugamba nti nawe tuno tetulina nawe tugenda kusimba lumonde ng'omanya nti oyo waali omukyala ekisooka obuyonjo abakyala kusaidia mubeere bayonjo saidi wano nenyinyala okubeera n'omukyala nga nikeefaanana obi namba 2 zesaagala kulaba mukyala ng'ayina ebyoya mu nkwawa oba atasalabiza saagala amangu ago omukyala bw'obanga ng'otudde naye nga mutuddewe muti nkuwa akabadi k'osobola okumuliiramu awo nga muli mu ddiira mutudde naye nga mwiseemu okusaaga kwata banga omuntu ng'abakuba wano eiteyo muti kwata ebigere byo n'ebibyo ebigaddewo tomukwatenga kati mubeera ng'abazannyi awo wemuti gy'okoma okumuzannyisa omukyalo oyo omutima gwe guba gwongera okwagala era ekyokusiima kye balina ayina kuwammwe bw'omaliza omuzanyisa wooti mukwate mu mugongo ng'omuntu amunyiga masaaki omusike omujje gy'oliwo oti buli w'omuzza wooti yabeera nga akuba obufaananyi alinga gw'olya genda okulaba ng'atandise ate ng'ava ku mulamwa gwe mubaddeko musindika agweri naye akusindika ogweno musindika agweri naye akusindika ogweno kati gwe ogenda wooti kateekewo oko nga kasetuse wali wennyini ne waaba ayina ni kasensa eba etandise okukwata omusindika n'oteekawo n'ovaayo oti ogenda omuwulira ate yatandise kuyimba nga gw'olya ng'omanya nti ensolo ku kizibu gweri
naye n'otambula mu lugendo n'omala n'ennaku nga 3 tebakubira nti watuuka ng'omanya nti weetereze nno. Waliwo obuti ofumba obulandira n'onywanga kacyayi n'omukyalawo kennyini bwe tomugamba nti fumba mirandira za kulya omugamba ennaku zino olubuto lunsimba nnyo nga ndidde ekintu naye bangambye bino bikola mutwalire obulandira obwo abufumbe kacyayi okanywa empola. Babuyita batya obulandira obwo babuyita batya Faruku? Naye bino byaweere kuba sirina nti nsabo nti njagala ssente bwe kwata obulandira bwa entengotengo. Leka entengotengo abakazi gye bakozesa buli buba bw'omutale obutono ne bw'oba oyagala okagaaya asobola okutuulako n'enyeenya nga waayagala awoomuwera mulimu n'awoomerwa agattemu n'olumbugu. baasi kati wokanywa oli ekeka atuuka n'agamba omanye nti sereka nange nkulyeko wali otuuseko omukazi aba awulira ng'aliko peni gy'oli mwe bino bye bagamba omukazi asiba amakulu nga muli naye oyo omukazi aba takulinaamu bwagazi. Omukazi akwagala wobanga omukolera byeyayagala talina kyakutyako nekizemanyi omukazi yenna waaba akwagala ng'ategeera takkiriza kwebikulira ng'ali mu piriyodi kyokka eki yensonga lwaki bagamba nti watuuka eri abalala gye batatuuka. Lwanyisa mukazi wo obeere ng'otuuka eri abalala gye batatuuka. Oba ng'oli ku bulookinga abamukwana osobola okumulya n'asiima n'amala nnyo. Omukazi osobola omulya mu dakiika 3 n'amaliramu emirundi nga 6. Kwata omukazi w'ekigere kino ekirala ekya wansi kizingulwe kibeere nga kyezinguluddewo kiti kino ekyawaggulu kiteekewa onyonyogerengayo mpola bwoti ojja mulaba nga yezingamu omugongo ng'amala ogwokubiri ng'amala dakiika zimu ezo ngakugamba ate lwaki gwoteekaawo okaweemalira mangu kati enkya oli wa mukwana agamba nze ndina omusajja bagambye sirina musajja mpola awo mutayize lyako nga muyimiridde tekitegeeza nti mumala kwebaka mulye nga muyimiridde muti ate ye waabeerako mumpi ku binyuma kuba yabeera nga asitukamu oyingire nga takutuuka wamu ekivulamu nga awoomereddwa kwerimpako weerimpibwa olina okuba n'amaanyi nno kuba wakwerimpako ng'oli munafu nga mugwa nga ye abeetayiteefa ng'afuluma agenda mu biri. Bampadde eddakiika 2 katusooke tulabe abalala abakyala be boogera oluvannyuma munamba gyasiba. Ekitegeeza okyaliwo anti obadde ongambye okyaliwo. Anti mbadde njagala kusooka ngende naabeko. Okay, genda onaabe. Onaatusanga tujja kwongerayo kaddoozi. Kale tweyanziza nnyo Faruku kuba nti weebuzaabuza Faruku saagala weebuzeebuze Faruku. Kati olwaleero genda ogezeseeko akakodyo kano bwetuula ku kitanda wooti ye abenga ajja okuwahaga waati okwate ekigere ekimu okisembeze mu mugongo ekimu okikwatire wano ojja kumbuulira ekyebivudde mu kulonda. Kale Elgon Breaker muganda wange, thank you very much okumpa kamuli. Oyo abadde bamuyita Faruku ate nga y'omu ku ttiimu yange gwe tuli naye ebyokuyigiriza ensi. Elgon Breaker weebali muganda wange akalabo. Bangi bali kuno tuli mu pulogulaamu gye bayita essomero ly'omukwano ng'era tuli mu kuwumbawumba. Elgon Breaker ampadde ku bulabo. Abantu bonna ababadde kuno teri ambadde ampaddeyo kalabo. Okay, pulogulaamu gye tuli mbagiyita essomero ly'omukwano. Omulamwa gwa leero nga tugenda kuwunzika ne Asani ne ttiimu yange bajje batuweeko ekigambo ekisembayo.
Faluku webale nnyo naye Faluku weebuzaabuza. Faluku lekera okwebuzaabuza bingi byosobola. Kojja we are going to make that in the night. Olimba. Right love jangu oteeseeko wano yitawo mangu sindika request. Right love Right love sindika request wano ojoteeseeko. Kale program gye tulimu essomero ly'omukwano omulamwa gwa leero guli nti omukyalo okumumatiza olina kumubulizaamu mu ssekuzo n'obeera ng'ayagala okugyayo n'abaana oba okuba ku ngulungulu awo oba mu nsonda. Abantu bangi batuwadde ebintu ebyenjawulo, ebirowoozo ebyenjawulo. Erigon Blake muganda wange, thank you very much. Bantu batuwadde ebyenjawulo. Erigon sindika request naawe ojja oteeseeko ku mulamwa guno. Kimanyi toli busy. Kojja say hi to me. I want to test my heart. Everine Wamanti naawe sindika request. Off topic. Right love olimba. Olimba. So, Erigon Blake sindika request. Right love sindika ne Everine. Sindika ne Get Ambassador ne Madam Sherry. Ne Promax. Tuunzike ensonga zino. Tuunzike ensonga zino. Erigon Blake jangu oteeseeko. So Asani nkuwaddeyo dakika 2 otemeeteme kuba oluddeko nnyo kyemanyi ensonga ozitegedde. Sooka otubuulire gwe omukyalo okumumatiza okola otya? Omukyalo okumumatiza mutandika mpola mpola nga n'oba weefuula ng'omuntu ayakamulaba. Omuntu nga wakamulaba ng'omutandika muba mwine essanyu lingi, otyo bw'omutandika n'omulimbalimba era ogenda okutuuka mu kikolwa omuntu oyo oba osobola okumumazisa. Naye ku kyagambye nti buli lw'osomba obuntuntu n'omuleetera kano enkya n'oleeta kali n'oleeta kano nga si wakumatira era tamatira olw'ensonga ekimatisa okumatira ne bwoba ng'omuleetedde obuntu obufalu bwatudde babeera na infections. Abakyala babeera ne infections naye infection ezo omukyala tayinza kumala ng'alina infection. Otwale ebyo ebintu byonna Faluku byagambye ne bwokola byonna Faluku byagambye ebyo bituufu byagogedde naye tebisobola kukuyamba ng'omukyala alina infection. Kati ng'abakyala basooke balwanise ekigambo infection basooke bagirwanise. Esebo Abakyala beekwasa basajja be baleeta infection naye olusimbula n'ovaawo nga Faluku bwagambye tebamukubira akasana ne bamubuuza nti otuuse bulungi, ye n'atamanya nti bagenze kumusakira infection. Ebyo bibadde ebyange katekere n'abalala bateeseeko. Okay, tweyanziza Asani. Katulabe abalala kale abalala muliwa Erigon Blake weebale buganda wange weebale kumpa birabo olunaku lwaliiro. Ndi musiimu Madamu Sherry Promax Get Ambassador mujje tuwunzike programu mujje tumalirize programu ate tugende tutegeke ebyenkya tulabe. Madam Sherry Get Ambassador wangi sebo yendi taata ogamba otya sebo bwebale naawe gutuukamu oli free oteeseeko. Yes sebo. Okay. Kale katulabe oba onaatusanga kuba twagala kunnyuka naffe naye katulabe oba onaatusanga ojoobeeko n'ekigambo ky'otuwa. Amiina nnyo nkulaba
ninze kuntwalako awutu. Mbadde siri wakukomawo. Naye nkomyewo ku lwa Blaswell ava waggulu. Hasani, mukama wange nkutumiddeko. Mukama wange mukulu Asha nkutumiddeko. Webale nnyo kyoyogedde naye ekisookera ddala nti njagala mukimanye nti buli w'owasa omukyala wo obeera n'obuvunaanyizibwa okutangira buli ekibeera kimulumbye. Mwabamu mumanyi nti omukazi bw'abeera ne infections aba yeebase n'omukuba. Waliwo infections omuntu zafuna mu public toilets biki. Olaba ekintu ekisooka nze nkimanyi nti singa omukyala aba mulwadde ng'alina infection ezimulimu, weebaka naye webapapa kuba bo ebiseera ebisinga balwawo kutegeera nga amulwadde. Era olaba omukazi ategedde nti mulwadde kiba kiri waasi nnyo. Oli weebaka n'omukyala oyo ng'alina ekimukuta oba infection oba biki, omusajja olumala wepapa endira ziba zikulumira ddala nnyo n'okufuka oba tosobola. Abamu wandibadde okwatagana n'omukyala bamujjanjabe era mulabe waliwo ebikerenda bye basuula mu toileti. Munno mugambe mu bulungi kuba oluusi amazima aba talina gwe yeebase naye. Mugambe nti omanyi nti toileti yaffe oba yenkyavu, ebintu bino tubyegendereze si birungi. Buli ebikerenda ebyo ebinene oyiwemu. Bakwate waliwo obugundi bye bapima mu lita bayiwe mu toileti kuba tojja kutreatinga mukyala wo yekka. Omala okutreatinga mukyala wo twala obuvunaanyizibwa batreatinga toilets. Ekitegeeza nti oba oli kutreatinga famire yonna obutaddamu. Oba otreatinga mukyala wo bano abalala ne bagendayo ate enkya naddayo ogenda okomawo nga kyekimu nga mutandika kuyomba nga wakwana. Tinga mukyala wo abo batreatinge teri kintu kisinga kunyuma ng'omuntu ng'amulamu nga talina kimwenyaza. Lwaki mukyala buli bw'abeera n'ebintu ebimuluma era kituufu buli bw'omuyingira aba tanyumirwa. Ate bw'obanga mukyala yayagadde ng'alina infection naye nga yayagadde naye w'omufumita n'amafumu aba takuwulira. Kuba kiri ekirwadde kiri kyekiba kimulaga nti kyokoze tekirina nakyo ekikoze. So okujjanjaba nakyo kiwe paati ey'obulamu okusanyuka. Waliwo nze abasajja bowulira nayogera ebigambo ebyekisiru n'agamba nze nga nayagadde omukazi ne wabeera mu nsonga amulya kati omuntu ng'oyo obwongo oba bwasala leero. Namulabako mukwano gwange ye yamwebakako yali yeebase n'amusoberera naye nga mulwadde era bamutwala mu ddwaliro kata enseke zino endira yazikosa. Olaba nze ndi wano obusiru weyinnakojja nenjagala omukazi nemukwana bulungi naye n'amala ngamba naleero sigenda kuwaako ndi mu period. Bw'aba tampangako manya nti biwedde kuba ne wemulaba nga avuerize mulaba nga akyali mulwadde basagala nakumusaba owaayo nooneka obwangu nze anambe mugambi nti leero siteredde. Era nze manyi nti okutegeera ewaka ng'omukazi mulwadde ewaka kusangayo mu kisenge eyo mu gundi eyo ng'asimuludde paati. Siteewana na kumubuuza paka nga ndabye nga tezikyaliyo mu kiiko manya nti olaba zibuzeeyo ezo zasimuludde ezo kitegeeza ateredde. Ate teri mukazi ategeera
Okay. Aha. So mwenna tubebaza ababaddeko mwenna tubebaza ababaddeko mwebale kwagala programu eno. Programu bagiyita essomero ly'omukwano, era akabonero omulamwa bwe tubaddeko olwaleero nti okumatiza omukyala olina kumuyingira omusekuzo n'ogumalira munda, oba olina kuba ku ngulungulu oba mu nsonda. Buli omu awadde ensonga ze. Faruku, olina ekirala ky'osembyayo nakyo? Kyesembyayo naye lwakuba mukyala ali So Princess, ensonga ogimanyi, va mu kwebuzaabuza. So Get Ambassador ne Madam Princess badde njagadde muba mumaliriza, naye mbalaba mwenna sibalabako wano. Mwenna sibalabako wano. So Madam Promax, maliriza n'obugambo obwo kamu bubiri. Okay. Ekyombuuziza nti maliriza ngamba weti omukyala omukwata obulungi, waliwo wayagala munda ne wabaawo wayagala. Osobola okumulya ng'awulira ayagala nnyo munda, n'otuuka akaseera ye kennyini n'agijja yayo n'agiza. Omukyala nga yayagadde osobola okuyingira munda naye nga takuwulira. Ekikulu nti omuyize wa muyiga okulya abantu abo nga mubakwata mu bifuba byabwe ebiri sensitive. Osanga oli ali mu kuyonka ebbeere alinga ayagala okuleeta amata. Omusajja toteekeddwa kuyonka. Omusajja toteekeddwa kuyonka mukyala, enywanto nazo zirume. Olaba olulimi luno wano. Ebbeere enywanto y'omukyala teekako oteesa olulimi wonna. Olage nga wano bwe wanyonyogera enywanto y'omukyala bwoti. Yisa omukono gwo okwate ku nywanto ya sayidi eri. Bw'olaba ng'ayimuse bulungi, yisa omukono, yisa mu bigere bwoti. Kwata ku maali y'ompola bwoti. Ojja kumulaba nga yena atandise okuyimba yekasembeza omukono. Kasita omulaba atandise okunyigirayo engalo zo wanti tozijjayo, oba otandise omukuulako waaya zivaako. Bwe oba osanga ng'omukyala abadde takwagadde naye by'omuyisaamu agenda okujjukira ng'omulidde. Kuba otandika ng'azannya, ogenda okulaba bwoti nga ye akwetaddeko eka, agenda okuddamu obwongo ng'omulidde, kata aba takyadda mabega. Ate mufubenga nnyo okulaba ng'abakyala babasooka okumala. Bw'osooka omukazi okumala, lutalo lw'amaanyi. Aba ayagala kugwa mu bulamu. Omukyala w'amala takusunguwa, taba na bibuuzo bingi mu buliri, abeera mu kwebaka. Abalala bateese. Okay, tweyanziza Faruku. Kyebolaba abamu mugambamu oyo nga yafuna omuwala muto, gwe muwala oyo sayizi yo. Omuwala ye amanyi kyafunawo. Omuwala w'omukolera kyayagala aba takyaswala kulaga, ne waba kyetaaga kulaga mu kkanisa akutwalayo kuba kuwabuliramu emirembe. Okay, kale Faruku tweyanziza.
tubagamba nti program gyolimu essomero ly'omukwano tuli mu kugimaliriza. Omulamwa gwa leero gubadde nti omukyala okumumatiza olina mubulizaamu musekuzo gwonna oba olina kuba ku ngulungulu oba mu nsonda. Kojja Mpaata naye nange nyongerezaako mbagamba nti abasajja n'abakyala ffenna tulina okweyonja. 1 ekyokulala tulina okwetegeera. Omuntu ne oba tomumanyi nnyo fubako nnyo obeereko n'ebintu by'omanyako omukyala nti omukyala wange ebiseera ebisinga bw'akola akantu bwe kati aba ayagala, oba bba wange bw'akola akantu bwe kati aba ayagala. Mbeerako n'obuntu obutonotono bw'otegeera ku munno. Ate era ndi wamu ne Faluko okugamba nti tolindanga bintu bya mbuliri byokka. Kasita abantu mulaba nti abaana tebaliiwo, omuntu osobola okumutandika ng'amunyonyogera mpolampola ng'amusaagiza mpolampola, ogenda okugirabo oti ati bannanga ate okugirabo ati ng'ebigambo tebikyayatuka ng'omanya ateredde mu mbeera. So omukwano gulina obukodyo bungi, okitegedde. Abasajja abamu otuuka eri omukyala kubambu wakula nnyo, olina omusekuzo munene n'ogamba leero kangende mwabye. Abakyala tolina wogenda kumwabiza, okitegedde, tolina wogenda kumwabiza. eringa baluni oba lukoba, okitegedde. Bwe just era bye bakaaba baba batukiina just kubeera nga batuwa moralo, kubeera nga batuwa energy, tubeere nga tunyumirwa ebintu. Naye tetulina kye tubakosaako. Omukyala w'omukoseza ebiseera ebisinga nga wansi eyo tewatobye, naye wansi wabeera nga watobye nga waliwo oluzizi baba ne bw'onaaba ng'ovuga otya motoka, ne bw'onaaba ng'ozina otya, tolina ky'ogenda mukolako. Kasi abeera ng'aseerera bw'ati, oba ogenda kuyita oba nkigeze ntya, oba tolina ky'ogenda mukolako. So tubeebaza mwena ababaddeko olunaku olwaleero, naye nga mu followingeko Kojja Mpaata page eno osobola okufuna notification nga tugenze live tugenda kusimulula ebintu bingi. Tulina ne WhatsApp group, ate nga olunaku okuyingirira obwereere kwakomye lunaku lwajjo. Naye essimu mu ntebe si kirungi. Okay, abantu balina okubeera nga mufiiringa comfortable. Abantu abamu mugenda ne mukopa style z'abazungu ezo, naye ng'ezimu temusobola. Ate abazungu abo nga bagenda okola style ezo ze mulaba babeera fit, bakola mu training. Kati naawe ojja kuva eno ositule okugulu kw'omwana oyogale ayimiridde, ate oyagala okuteeka eno okugulu nga mukazi wattu takola training. Era ojja kuba wakamuteekayo sekendi simbale ng'atandika okukaaba ebyaddala. Kati gwe oyinza okulowooza nti akaaba byakunyumirwa, naye ng'omutta lwaki takola training. Nga ntwerire emmere yaffe tetwagala nnyo kola training, okitegedde. Okugyako bakooki ennaku zino batandise okuyambayambamuuko, naye omukyala olina okubeera ng'oli fit. Abakyala abalina ebibuto ebiyiseemu mu maaso muno, olina okubeera ng'olubuto olwo luli flexible, lulwanyise luggweko, biba tebinyuma nnyo, okitegedde. Biba tebinyuma nnyo, banaagenda okuweta mu bweruti ng'olubuto lwekise wano lulinga omuntu eyetise omugugu gw'omupaka. So weerwaneko omukyala, obulungi kwefaako, emirembe gijja kuba gitegeerekeka. Abakyala nakano mukawulirize bulungi, obufumbo n'okuwangaala mu laavu si ddogo. Waliwo ebintu by'olina okukola. 1 beera muyonje ewaka. Ate bw'obeera omuyonje ewaka, wobeera omuyonje waka, teweeyonja waka weka, naawe omuntu tutandikire ku ggwe. Naye kati mwakutte ebintu ennaku zino bye mukola, bye mufaako ennyo kukola nviiri, kumyula, kwebyula n'okuteeka kuno enjala. Si kibi, naye abamu muteeka kuno enjala teweetawaza bulungi kutukula n'okulya emmere. Era olaba oli akutta akantu, katugeze oba alina kaalya ne weeba mmere, yenna akwata akantu ng'akakutte bw'atye. Omwana oli otya maama mute, omulamu bulungi. Wenna emirembe gikuweddeko, kitegeeza n'okunaaba togenda kutukula. So nabagambako wano nti abakyala ennaku zino be muyita ababi bali mu bufumbo era balina ekyama. Era osobola n'okutuuka nti omusajja omulungi omugagga yanoonya ki ku kikazi bwe kityo ekibi, gw'olaba nti kibi, naye bwe tutuuka ku nsonga ziri ez'akawolongojjo ate mulala nnyo. So abakyala mwefeko okweyonja, ebyenkwawo wansi eyo mutereezeeyo bulungi. Tewanyuma nnyo kapata, wanyuma oluusi ng'oleseeko obutototo. Ekisaawe omanyi tekinyuma nnyo kubeera nga nakyo kyakakeeka nnyo, kiyinza obutanyuma nnyo. Naye nga
abasajja mulekeraawo okuva eri mukyala nawuzinye era tagenda kunzirira bino byonna byembagambye byebakabya byebekoze ebyo byonna bakaaba kutusanyusa naye tebakaba nti bulumi nnyo omulamwa gw'enkya ngubaweerewo wano oba nagubawo olunaku olw'enkya naye nga followinga tappinga screen ate olaikinge gurupu twamaze dda kabuho tusanyusa okukulabako wangi princess ani yagaana okuyingiza admin wuyo kwali ani yagaana okuyingiza mu gurupu seka wange nkutumiddeko salamu alaikum ani yagaana okuyingiza mu gurupu okimanyi buli muntu abadde aweereza Promax ng'amuteekayo mu gurupu ekirungi wuyo kwali enamba yange eyo wallahi kojja sijja kulimba yasomukusooka kanasindika message yatikinga obutike bubiri nendaga nti kwali nagenda okuddamu kuwaisewo ennaku bbiri nga teriiko teberangako ne kaakati kati leero nsindikidde ku namba ndala endaga kweri anyway ensonga tugenda gitereeza eyo tugenda kugitereeza naye olunaku olw'enkya tugenda kuba tubawa akantu akatonotono ke tugenda okufunangayo katono Princess njagala obeera omukyalo ow'eddembe kati ensonga eyo ensonga tugenda gitereeza eyo so namba kyekirungi ozifunye zonna ezaba admin tugenda kuba tukyogererako mu inbox ensonga eyo tugenda kuba tugisortinga out eddagala tulinoge so kambeerekereze bannange ndoza Princess nkumaliriza ensonga ekirungi namba ozifunye ebisigadde tujja kuba twogera si kyekyo kale neyanziza amina tweyanzege olunaku olwaleero bannange kambagaliza ekiro ekirungi Princess madamu Sherry ne Get Ambassador bamaze ne babulira ddala enkola tejja kuba manya ya nkoko so Promax ndowooza beerako nekyotugamba kimu bibiri tuwunzike nange ngende mpumuzeeko obwongo buno obulwadde bwo bwawona olikiriya kati tewali wakuluma Waalaikum salaam wa rahmatullah. Weda kwendi nainga ndi busy, ndi too much busy. Mbaguzi zako nyo. Tiu Mr. Milka, how are you? Naingeze zako. Kuba buli kimu kibulidde. Ya, ndi kumulama kansubiri. So, kojja webale tambuza program. Era kuliko omwaka omukadde. Kati nkulaba okuze. So mulamu gubadde nti omukyala awomerwa omulimu oba I think nganze ku side yange kubadde omumatiza omubuliddemu munda oba ku ngulungulwawo oba mu nsonda kati omumatiza otya so ebyonna babyogedde I think tetulina budde naye nganze ku side yange nyumirwa mwali munda okay Nojja
Okay. Nange kale nange kambagalize ekiro kirungi tujja kutandikira Rajabu otuuse tumaliriza ate gwe weetaaga nnyo ensonga zino ez'omu kisenge tukukwateko kuba ate gwe musajja wange ebikubanja bingi mu nsonga z'omu kisenge banaye gwe ebikubanja bingi naye nga Programu gye tubaddemu essomero ly'omukwano tubeera nayo wano buli lunaku tutera gitandika ssaawa 4 naye naku zino ngeri gye tulinawo ku budde tugitandika ssaawa 2 ntero gikola ne ttiimu yange naye nga Kojja Mpaata programu bagiyita essomero ly'omukwano tuleeta omulamwa ng'ogwaleero gubadde musava nnyo naye nga tufollowingeko otulikingeko ate otusharingeko. Otherwise mwena mbebaza ababaddeko mwebalire ddala tugenda kubanga tuleeta emiramwa mingi abantu bangi mbagambye nti mukoze ne webaka ku mukyala n'ojjula okufiirako n'ojjula okubeera nga bakusibe emikono ku kitanda neno bakusibe onywere olyoka okuba enduulu wawe Aneti nzija nga wena olinga agenda okufa nedda awo batomatiza mukyala omukyala ne woba omukoze kantu katono bwe kati ne woba okutte ku matama awo oba ku balongo naye wakati awo waliwo kamutaka katono ne wogakwatako ng'obwedda Faluku bw'atunyonyola n'okalemeza kutoka kukuba ate kukakuba aba agenda kulumwa kakwateko mpola ate n'abasajja naddala abamu abeera nga makanika naye ayagala ayiseeko oluusi abamu enjala nga ziriko kugamba n'omulumya bulumya naye kukakwatako bw'oti emirundi mingi omukyala ekyo kyokka asobola okutabuka n'akuba n'enduulu ye yekka. So programu tujja kuba tubaleetera nyingi. Abantu mukoze programu ez'abanoonya n'oleeta omusajja n'omukazi n'obateekaawo mbu simanyi beekwane beesiimye naye obateeseteese era obategese ebintu bibiri. Waliwo okubateekateeka bano booleese beezuule beeyagale beekwane beeteese bateeketeeke. Wekegedde olina okubateekateeka n'okubategeka bintu bibiri byanjawulo naye abantu abamu byonna tebibeerawo nti gyebaleko naawe gyebaleko okola mulimo ki munange ndi awo nkola ne kampuni bwete omwezi ofuna sente mmeka enfuna bwezi wazimba nazimba olinayo omukazi omulala olina abaana wasomako kakati oliwa nze ndi kukyeri ate gwe oliwa nze nkola ne kampuni okoma woddi ebyo bwe bityo mumaze okwezuula naawe n'obuuza omukyala nyabo olina emyaka emeka ninawo egiti wazaalako wafumbirwako nedda sifumbirwako ne mubeera ku ebyo mumaze okwetegeera. So waliwo kye bayita okutegeka abantu n'okubateekateeka bintu bibiri byanjawulo. Tulina ne WhatsApp group ne Telegram gwe tufollowinge followinga Kojja Mpaata Media ate ne Telegram ojja kubeerayo ne WhatsApp ejja kubeerayo. Olunaku lwenkya tugenda kuba tubabuulira kuba okuyingirira obwereere kwakomye lunaku lwa jjo. So olunaku olwenkya tujja kuba tubawa akasente kamme kasirwa mpaka waliwo ali mukumbu atubuuzizaawo sente zaki tesibyampaka banange sibyampaka bonuli ogamba otya bwe twazirunda baddaye ogamba otya ssebo naye nga banaye mbaagaliza ekiro ekirungi. Otherwise mufollowinga Kojja Mpaata channel eno bingi tukyaleeta tugenda kuleetanga bakojja nange gye ndi ogamba otya Brad tugenda kuleeta tuleete nga basenga bakojja n'abantu abaludde kapo nga ziwangadde waliwo yangambye nti n'abawuulu batuleetereko tubabuuze nga mukazi muwuulu nakyeyombekedde n'abasajja nga bawuulu nabo batubuulire kuba nabo bayinza okuba balina ensonga zaabwe lwaki. Okay, happy new year to brother mwebale kutuuka mu mwaka. Otherwise kambagaliza ekiro ekirungi mukama abampeere buli omu kyasinga okwagala mwekuume nnyo omwaka guno gwa kukola. So mbakubira akalango nti kampani eya Legit eri wali eri emutundwe ate bagamba ku lunaku olwa Monday mwabagala okugenda mu nsinga Kuwait, Qatar, Dubai ne Abu Dhabi ku Monday balinawo interview eza warehouse workers, Kagwandolas, aviation helpers,
ne cleaners basajja mweka ku Monday ate bagamba nti okwewandiisa kwa bwerere interviews abwerere ate balinawo ne kibayita direct submissions oba olutuuka ojjuza foomu ne basikaninga ebintu byo ne bisindika. Ate nga ennaku z'omwezi 7 balinawo interview endala eza kampani gye bayita Hemaya Security Company ekolera mu Dubai ne mu Abu Dhabi. So kunga 7 jangu okole interview abakyala n'abaami nga mwagala okukolera mu Abu Dhabi ne Dubai. Jangu wali eri emutundu okulira na Kampala University ate buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Ate ku olwo olunaku balinawo bagenda kukolawo ne interviews abakyala bagala okukola ne KFC eye Dubai. Ayagala okumanya ebisingawo bakubire ku 0703 Lukaga 002 0703 Lukaga 002 ate ng'eri ne WhatsApp endala eri 0747 0602 45 nayo eri ku WhatsApp ate nga balina amatabi okwetoloola oba branches okwetoloola eggwanga mangi nnyo babayita Balegit Recruitment Consultants Limited bali waleeri emutundu bakyalireko ku Monday eno balinawo interview basajja mweka ate nga 7 olwokusatu abakyala n'abaami mukeereko ojja na passport interview zaabwe zabwerere ne registration yabwerere ate nga bajja kuba bagamba moto yaabwe nti basuubiza ate ne batuukiriza. So mukama abampeere kimusinga okwagala musule mulungi mwerabako Jampata gigabada agange abamanyi gali amalala gamu ga Faizo nago ganga abamanyi ga Faizo promotions nago ganga abamanyi ga promoter Faizo nago gange gonna gange kisinzira lyoyagala lyompita wano tubeerawo ne program eno buli lunaku kuva ku ssaawa 4 naye kati ennaku zino gye tuli mu Gandalo tutera ogitandika ssaawa 2 bagiyita essomero ly'omukwano tuleeta mulamwa ne tukubaganya ebirowoozo naye sifa abamanyi nnyo abenkomeredde naawe olina by'omanyi ku mukwano. Tuli ku nsonga za mu kisenge, nsonga ez'obulamu bwaffe obw'obulijjo, ensonga biki bye tuyinza okukola oba oliawo okuwangaala n'abaagalwa baffe. Mubeere bulungi, mweraba.